Mukama Katonda amaze namutuleetera. Ebyo byonna bye mulaba. Nabagamba nti President Museveni ayina changes zaakola. Nga President yazikola. Naye mmwe kuba talina mawulire. President talina mawulire. Kino ekya General Henry Tumukunde yagambye nti kisoboka President Museveni okumujja bukulembeze. Yesu bikaani abo bonna Tumukunde baani bonna tewali gye balaga. Omusajja bamukutte enteegateega kyebika. Kino kiraga kyereggwa. Tekiriyo anti abakwata badduka buddusi. Ye Museveni talina gumu. Nabagamba wano nti ssente za sukulu z'amasomero bilioni 2.5 bazibye. Olaba amasomero gaddamu. Eza Radio Net TV wazogerako wa. Radio Net TV nazo. By the way, oli omu ku bantu nga twakafuna ekirwadde kino kya COVID-19 yalagula kankite kulagula. Nze mama nchi baliko. Science gwe baliko. Tiye science wa Besigye. Kata katabona kabandika 2:10 ku Besigye. Ranking of Dr. Besigye. Dr. Besigye yatya court maaso. Zamaje. Era nkuga nti eyamuyamba yali muhwezi. Muhwezi yayamba Besigye. Nti Besigye bali bamutwala mu court maaso. Nga yamuyamba atya? Anti muhwezi yali alwana ne Mayombo. Nalimba Gundi, nalimba president. Nga naye agoba bibye. Namugamba nakugamba wa kana katako kadde 2:11 nakugamba nti Major General Muhwezi who had been earlier censored by Parliament under Byanyima's influence saw some political gains from Dr. Besigye's troubles. It was widely believed that Mayombo was influencing the president's mind on Besigye. In order to counter Mayombo, another lawyer Muhwezi stepped in. In fact, the Rukungiri group were perplexed by Muhwezi's intervention. They suspected that Muhwezi had joined their crusade to undermine their unity. This is because Besigye and Muhwezi were not seeing eye to eye. However, Muhwezi was on a different mission. Our usually opportunistic Baganda politicians who never hunt for their political meat but wait others to kill and share jumped on Besigye's bandwagon. Some deputy leaders, including Haji Sebagala, Matia Nsobuga the late, Kenny Richards and others, joined the Rukungiri crusade for the release of Dr. Besigye. They organized several demonstrations in Kampala to pressurize the government to release Dr. Besigye. It was Muhwezi who convinced the president to retire Besigye. The president and the Rukungiri group agreed as follows: that Dr. Besigye apologizes for his conduct, be retired from the army, organize the party to welcome him into civilian life, and thank the president for pardoning him. The president was requested to preside over this party. However, he was to participate in the entire soccer match with the President Kagame. Haji Moses Chigongo was assigned to represent the president at the Rukungiri function. As Chigongo was preparing to go, information emerged that Besigye was going to use the party to declare his candidature for the presidency. Chigongo was on his way to Rukungiri. He drove back to Kampala. Winnie had outsmarted the government, and by declaring his candidature, Besigye was elevated from a retired military UPDF colonel who had to abide by the military rules to an opposition leader who had to be treated differently. Besigye's status since then changed. Okuba n'ekiyukira ddala. Besigye yali katibe Muhwezi yamuyamba. Mayombo yangamba, we are going to demote Besigye to captain and deploy him to Congo. Nga je Muhwezi musajja mubazi. Winnie essentially nga Muhwezi. Gundi bwe bagenda okulonda chairman w'NRM mu Rukungiri. Muhwezi yatwala Gundi Kigongo. Sudiru. Besigye n'abagamba mu meeting nti mulondo omubbi aze ne mubbi munne. Besigye nga yeefuze Rukungiri. Yabunyabunye musajja nga mwita Kakwenzi. Balifu ab'Rukungiri nga tebaagala Winnie. Naye Winnie yali mugezi Byanyima. Yakola party president yali tamanyi. Winnie Byanyima yakola party n'etondera Muhwezi. Nga Winnie yeetondera. Ng'amaze okutegeera nti Muhwezi ali close ne president.
to counter Mayombe a lawyer, you had to bring a lawyer. Kakati Besigye ne bamugamba president bamuconvincing. Taba Besigye tumusiba ali butaala tugendere kungiri tukolere party tukwebaze era gwejo gikulembera kati atenga balondo olunaku nga president agenda kusamba mupiira Ntale ne Kagame president Kagame era bamala okulanga Kigongo bali bamugambye ti agenda presiding of omukolo atuuka mu kubo information nze nali nagifunyedde eggulo limu tibesi yagenda kwirangirira wa president. I had already received the information. Era Besigye mu kifo ky'okwebaza Museveni naki yalangirira bwa president. This is how Tumukunde wants to do. Is doing. Tibali bamuvumbagira azeno gwe tomanyi meeting yali ya president Kagame ne president Kagame ku bya board. Wanonge gaddwa. We bakitegeerera bo bamuziga bali naye bwe bati. Museveni Katonda yamuyamba. Bali naye. Kakati ono nabagamba nti nze Tumukunde nali naye mu 2 nga yagala bwa president. Nga entebe agyetaaga. Kati jazzeeko olwaleero. Kirabika president bamulimba Tumukunde nga alina pressure ya family n'amuleeta mu security. Era nabandika mu katabo kange ne mbaga nti Museveni alina baawanisa abakube. Najja muteekako Kayukula. Baatereera. Kino kati Tumukunde kiwejjewejjo kya Besigye kye kimuddusa. Mu katabo kano okugamba nti Besigye yaleetebwa ba Western elite nga balabye nti Semwogerere yabakanga nnyo myaka 9 abadde mu gavumenti yammwe so nga bwe kye batamanyi ye organizing NRM temanyi organizing NRM temanyi nnyimba yayimba za lutalo NRM lale yayeba mu ttenti NRM tesobola zino gundi kakati batunuulira tebamala kuanalyzinga kiki ekireetedde Semwogerere amaanyi. By the kati ani akoze General Tumukunde okutuuka kwenyo yali agala kiyira muli n'aduma ne bamukwata ne bamuhumiliatinga bamutuuza katebe ng'empingu yiiyo era akasajja ka New Vision tekakuba kifaananyi ekyo bakikuba mbukedde nga bakikwese. Tumukunde abayinako ebintu byebyo bibiriwe bibisatu. Tumukunde ayina ssente. Tumukunde ababaka ba parliament beyasimba wedde abalina ne wafa alinayo beyaleeta beyasimba wedde abaka parliament abayina Tumukunde ne musazali ekyo tirayinamu Tumukunde naye ate ebimukuba bingi nnyo oyogedde tasobola kankubuulire president Museveni Katonda yamuwa omukisa nti ye abantu be abatuuza ku katebe ne batuula naddira omulabi Museveni he detects enemies from far. And Museveni has this patient to cheat alwaling the snakes out of their holes. Nti Tumukunde anakuba walale nga yakwata helicopter n'agisuula mulale ya Mbabazi. Najjamu amakutiya ga ssente n'atambula Fort Portal. Ekiyinza omugano okuba campaign. Tumukunde nga Museveni yamuwonya musiba nga abantu bamuli bubi ene Kayunga ani yasuula Jomayi. Bamukuba ne bamuteeka wali talina. Tumukunde alina ssente ne propaganda. Era ekibiina kya Job kyekirina okumwegendereza ennyo people power. Kyogamba NRM tena kyemutyako. Hapana. Museveni agenda okukasuka omuntu. Museveni yakugamba nti yalinga musobozi wa mwenge. Bw'olaba akanyoza ekisisi kiba kiwedde muteri awandula kikajjo nga kikyakuumirira. Mbadde mmanyi nti omuntu asinga magazini eno nagiwandiikadde. Sina kulaba. Egyo emyaka 5 egyakayitawo. Kali Museveni alawa n'atakiza Besigye. Kati oyinanga gamba nti General Tumukunde ajidde mu ngato za Kanokeza Besigye. Era yali ayagala kuhandinga over kibiina kimuwe. Olinganga akakasa nti omuntu abaddeko ne President Museveni tasobola mukubasiba. Hapana. Kati General Tumukunde bino byagamba nti ekyo nakiwandiika. The moment he waited to be sacked, he was guilty as the president. Ate yaba yakugobye. Nga kutadde. Akuyambu. Mbabazi babidandi bonna lwaki bagwa. Nemba gamba nti Museveni government ye eringa emmotoka mwe bayigira okuvuga emmotoka. Pedani azina. Bakulaba obuvuga oyinza okutta ku gundi. Try to soma. Gundi o psychology. Omusajja tugamba tewaliwo omutrainize yatraininga kalati. Training omuvuka kalati. Kati bwa traininga kalati omuvuka nakuba buli omu mu kitundu. Namuga nti gwe sinakubako. Yegwe omutraining
gwe sinakubako abantu bonna mbakubye gwabulayo naye oli omusajja treyina teyamumalirayo obukodyo bwe yesigalizayo akake kati President Museveni alinayo akakodyo akake bano ate bakoze eki bamaze kwononeka n'abagoba nkuge nti abo mbakuba omuntu omu kati wemala okuwandika akatabo kano nembaga nti Museveni takyaddayo Besigye yamuyita wala kankakase President Museveni kuna alina okwesiba tayina nze strategy yabwe njimanyi alina okwesiba ate Bobi Wine yali mu kiseera ekizibu kubanga omanyi bino bigundi omanyi bino era akasajja ka New Vision yako omanyi nti kabikubanga nga first aid ali waggulu asinga pa opinion polls yes nga intention kataganga ali bwati Besigye gundi nga mbabaza akutte kutema bwati mu katuni ya New Vision kisanga atakitte nembaga nti intention yabyo tuyinsaiti Museveni yakube kadaga mbabaza ayitewo olaba nti General Tumukunde yandigase ne Bobi Wine ku kiwendo kya JDM kubanga bagamba nti abavubuka basala akwatanga Museveni yalina game gy'amala okukozesa n'owunya n'akasuka kakati president akola ekintu kimu bw'oba oyagala okulaba olutalo komyawo kayikola ku Inspector General Police akufunyiye Tumukunde kabwana oliye yabala ekintu kye ate kati mafiya ewandagala mafiya agikubye Museveni yateera mafiya nenga bonna bamemba baba mafiya fellowship nenga General Kayihura asobola okumuzza why not yamukola ki Kayihura nagende wena ngamba how can you say do it to me nimugana nedda si yakikoze sula mbaya kasana amala ne Tumukunde ne batwala security cameras ne babba billions president atekawo investigations mu buying of security cameras nenga mwetegefu kwata sula mbaya mu kubeka banga Tumukunde adduka buddusi adduka kiro tasibula Kayihura namugana nti bano olunamala okukuba bakola security cameras who was behind the killing of women bakubera amasimu gaabo mu bitundu bya Wakiso n'Entebbe kubanga oyo musajja bad meetings mu meeting ya timirundi tayinza tusonyi wa targeted his wife twice okumujja mu organize ne rotwali batta abakazi bamasimu gaabo so ekyo kutachya abakazi sikyali set ebyo tewali nenga General Kayihura kituyambye nti kebaveeyo kakati Museveni akitegedde nti Kayihura bakuba mukube nga bwe yategeera nze nti bankuba bukube Kayihura kyasi bonna ab'amaanyi bonna babadde bakuba bakube kikyasobola okukola Kayihura nga ku mulembe gwe abantu abo bebasinga okubanga battibwa abakyala ne bafira ku mulembe gwa Kayihura nga yinza kumuzza kukola nkubuulire Kayihura baali bamweyambisanga excuse nawandika akatabo kano osadidde ngenda kuza omwezi 29 omwezi ogw'olubereberye 2016 wali mu makaago ekyengera kakati kankakusomera okabulire nakugamba nti in my book The Making of Dr. Kizza Besigye I attributed his rise to two factors. One was his wife Winnie Byanyima and Major General Jim Muhwezi. Winnie laid down the foundation for Besigye's current political career. On his part, Winnie had advantages that enabled her to do this without easy detection from political players in government. Winnie started by uprooting those considered to be Museveni's strong pillars, those who would play a crucial role in the future elections. However, she presented herself as an anti-corruption crusader and the reformer within NRM party. Winnie also established a strong bond with the media. She realized the importance of propaganda, a field where NRM fares badly. Babuzi, Winnie yatekawo team ye media team. Winnie yasooka okubagulira amasimu. Wano omuntu yasooka okufuna essimu eyo erikolokolo. Nga zakajja zimula yali Mulindo Muwonge omugenzi nekuddako Kevin Aliro Winnie nazireeta nga esimu buli wendi nkufuna ya bay Winnie realized the wound nakuba kuteesa aleme muwala waleme kufumbirwa muwozi nakuba Lukyayire nga president yabeeranga wa Lukyayire gye yaddukanga agenda nakuba Mukwezi namusensalinga nakuba special Zawandera Kazibu. We are cleaning the movement. Winnie yakwatanga esimu bwa yes your excellence mu parliament, yes your excellence ate Museveni talabwa kati baminisa bonna ne bagamba the woman instructions azijja wa Museveni nekakuba parliament yonna nekagimalawo ngetwala banantabeka kakati Winnie bwamala obasekula Besigye
yali tamanyiddwa ani yali amanyi Besigye ensi yali yamukyawadde. Besigye bakwata bakiri mu ttunga Semwogere Minister of Internal Affairs nga Besigye ye Minister of State for Internal Affairs. What happened? N'awandika ebbaluwa eruzira which I have ti abayekere tebanywa sukaali temugonga Semwogere awandiise basajja bakulu balina sukaali. Besigye nga Minister of Internal Affairs n'aleeta gundi helicopter egoba abantu ku DP Mobilizers Group omwana omu n'aziba amaaso kigundu n'afa. Besigye was a hated man. Nga bamaze kukola fujja eri ne basala okusala eddiiro. Yes. Edi fujja ne ali batuma okukola. Nkugamba nti when he established her propaganda team, she bought new mobile phones. At the time, a phone was very important to any media practitioner. When he gave her group money, Ugandans are poor by nature because of low levels of capital owned by media institutions. When he introduced a new mechanism for blackmailing editors, for example, no editor would reject a story, whether true or false. It would appear on the front page of the newspaper. Therefore, when Dr. Besigye released his document that alleged that NRM had deviated from original core values, he blackmailed both the New Vision, the Pike, and the Monitor of Fuller. Dr. Besigye told the two diaries that he was giving the document to each of them, but if the story failed to come out the following morning, he would give it to their rivals, which worked perfectly well. Publication of Dr. Kizza Besigye's document marked his new dawn. Besigye baatula ne kyali gonze ne batula mu meeting y'NRM ne bagamba nti mwafa ku mulamu. Kakati ne babagamba Uganda write letters, documents to justify your assertion. NRM yava ku core values ayo. Besigye n'agenda n'awandika neti tebaddamu kutuula. Kakati Besigye n'agamba nti bampadde ekiwandiiko kyange naye bampadde assignment baganya okuddamu okutuula. Manyi gundi kye yamukola Ofonopondo yamugamba Ofonopondo kyobola Ofono tafunyeemu yakuba buli muntu yenna munamawulire Ofono yabayitanga Malwagula group akubira Museveni. Ofono n'akuba gundi Mbabazi. Ofono n'akuba gundi yagamba Kizza Besigye ti obanga chairman we n'ali mwakubuze kitwale kwero siwana nga nyamusindise okujja kwa Museveni yali kwata senti nazuwa naita family yo bulijja akolera bwerero mu anti bonna oba kubye bwokuba Museveni bwokubira Museveni abaagala omujjako Museveni yetabaayo bano balina network yonna gwalabye ko fono mu covid omuli sente ntu ya pusi yajja. By the way, yabadde kola ku nsonga z'amawulire g'eggwanga. Wamulabye eyo. Yakubiddwa dda tteke. Kakati nkugamba. When Museveni responded to the document, it took a new political dimension. Era ne bwe yayanukula Bobi Wine. Era bwe kubanga what you don't know. Once the president responds to your document, your complaint, kitegeeza nti bala DC bali tebakyaddamu. Kakati president elevatinga Bobi Wine ku level ye. Oyamuddirangamu. Sita mwanukula. Kakati yabafuuse gundi wa munne ya mwanukula. The mistake Museveni made on Besigye. Ekiwanduka kya Besigye Museveni yakyanukula. Even promised to contribute articles every Monday in news in New Vision. Nenkugamba nti the battle between Dr. Besigye was spearheaded by the Rukungiri group, which was also new outfit. Major General Jim Muhwezi came in to exploit the political spoils and managed to secure Dr. Besigye's release. The Rukungiri group was perplexed by Muhwezi's intervention because he was not seeing eye to eye with Besigye. Dr. Besigye was retired. The party that was supposed to welcome him into civilian life and thank the president for releasing him from the army turned into his declaration platform for contesting the presidency. This day will remain remarkable and a deciding factor in Dr. Kizza Besigye's political career. On that day, he graduated from UPDF retired colonel to an opposition leader. He therefore received political immunity and was treated differently. Eringa avuddeyo neerangira nti Muhwezi ye yabala era Muhwezi nagenda ne mugamba namusanga ku gundi lagikera lemugaba bagenda kuwangula ngam Muhwezi lemugandi ka milioni bamulwadde milioni yaga ajayimbe Rukungiri Museveni talina kalulu Rukungiri
It was intended to blindfold him. Ningamuwoze nti bagenda kuwangula. Genda mu kibiina ekirala. But I cannot leave my party. Nemuga kale. Mugombolola baziri 10 baziri mwendero kungulu musabye yawangula sana. Endala ne bazimu. Wano tewali ayina intelligence ya gwanga like him. Basi ngula data ate sigitunda. Chobola ndabano ba fellowship banemitu. Balese bilioni 10 balese kinako ezo baleta ye 10 bakoze batya. No. Ensimbi zo tezikwata ku mirundi. Lwaki tozeta ntwelira ku nsimbi ezo? The day woman gets married, except if the marriage is not consummated, is when she loses her virginity. There is no married woman who is a virgin. Ochasiga dango ochyokumenti. Until with time, money. Nenga osubira nti ekisa kiritoka virginity yone egenda mu byobufuzi. Kakati Mengo. It was claimed that Dr. Besi had blood relationship with the Kabaka through Winnie. It was also perceived that given his relationship with the Kabaka, it was easy for Besigye to meet Buganda's demands. Catholic Church. The Catholic Church was more concerned with the influence of the Balokole churches. There were allegations that the government, through the First Lady, wanted to turn Uganda into a Balokole state. To make matters worse, state agencies like Uganda Revenue Authority recruited the Balokole. Many senior army officers became Balokole, which sent shivers down the spine of the Catholic Church leaders. Therefore, Catholic Church strategists looked at Winnie as a first lady who would tame the influence of the Balokole. Finally, Winnie had links with the Democratic Party that made it easy to market Dr. Besigye through the DP. Fortunately for Winnie, the DP lacked a leader following the demise of Antonio Sekoyama, who perished in a motor accident. Tata wa Winnie, here the national chairman wa DP, Boniface Byanyima. Emengo, if you read the 60s, Obote yagamba tibana abasajja bagubye government ya wakati ku ttaka lya Buganda tubakube mu parliament. Boniface Byanyima n'ayimirira n'amugaa nti otegedde bubi bagubye government is opposition. Obote n'amugaa nti okay, if you think nti abamuwankole west bakusindika kukiika mu lukiiko lwa Buganda kingenda okukola Mengo n'akira. There was a hot debate. So therefore bwendaba bano so entekateka byani Byanyima ani kakati Winnie yayina Pope John Paul owokubiri yatuma Winnie Byanyima Babu Edward Muzei Babu Kardinali Wamala bagende n'omugenzi Pinto be basobola okujja gundi head of the Catholic Church gundi yali amusibi Kagame nga musibi mukomera amugalide era mu mwete mukimanyi lwaki omusajja yajja n'alumba Kardinali Nsubuga Wamala amukwate mu church kyali kivuddeko Herimana amutumye ka government y'e Rwanda yakitegeera nti Herimana ayamba abayeekera sente ziva mu ekereziya mu Uganda. Era omusajja mukijjukira nti Mukwezi ye yajja neyeeyogeza ng'Omunyarwanda ng'Olunyarwanda lwamuhoozi lwamukwezi terukwatagana na lwono nga luli lukonko ojoboze muwezo muboze nti olina kuba relatives ebyumba bajjajja baabedda gye bali kakati ne mbaga nti amama mbabazi ne uno Besigye namubala nti agenda ku Besigye agudde Besigye agudde kasita olabanga oli musajja mulwadde ng'olina abakazi bangi ngaffe kasita bonna obalaba mu ddwaliro nga nawe omanyi obuuza bagenda ekisubi oli ali mu muti onaali wano baga gwe gwe namwanduki gwe tutaalabako nga bali mulwadde kati ye Besigye bamaze omubalira mu bafu naye Besigye has accomplished his assignment. Akimaze kiki? For the last 20 years. Assignment ye yani yagimutuma bogamba nti amaze oku Western elite. Be bagimutuma. Tuti the opposition isobola kuwamba Museveni. Kati ofe tuvola opposition nga tukuuma Museveni. But ya Museveni bamubiramu. Tibagala muyiwa. Era fellowship. How do we make ourselves relevant? How can you make yourself to Museveni? Nga sente billion ez'okugulawo amasomero zipi. Eribbi erimu yalikwata. Bali lona wali omutoyi. Aje kwesi. Bali je mutoyi lyanaabira mu State House. Nalibuuza. Kwe. Sente z'amasomero ziriwo. Sente za radio ziriwa ne TV. Nelibyogera byonna. Bali abazi. Banenga banene nga basi. Kakati omukyayi yali azze okwasembulinga ezo TV ne radio. Yesiga kiwi. Yayitira Kenya. Yayitira Gindi.
ababiri ababbye nnyo ababba sente ezo waliwo Nagagomu alina factory eGoma asimeratinga goloti babadusiza mu nnyonyi ya Uganda Airlines bali wuwe bagenda ababba sente zino ezeegulu ninga batutigomeza nnyo abonga nabakubye basigala wa kyola bamugamba muzeeyi ndi batwalayo sente yabaguza n'abaga nti wayi musonda sente yasooka n'abayinkale kyenga mirundi tulina okumukompaseti nange mumbuulirako nebajja bakuŋŋanya 10 billion ez'ensimbi ate ne bazirwaniramu nti bajje banzita abamu basiki nga bano batta bano ensi tejja kuntegeera kanyongere mbakuna kakati bwe batwalayo sente biliyoni 10 yabagamba nze nja kuzimweweera naye nabo tebabala tebakibala ekyo kiki balina okukolamu kakadde anti bo baali baagala bangule nga bategedde nti nze ogenda kuvaayo oyogere ogirina egenda kuwabika ebibanywa ate bamanyi we natandikira backward lwaki gavumenti ojazika ku byuma byebyo bya miso negwe kankobola nabagamba nti kitatoyinza omubonana pisto yavuddeyo yagolodi lwaki kitadde by the way ekibuzo kinene anti kitatta bano be bamusiba singa bakubalagadde mu kkomera kubanga bwe tulaba bano be bamusiba tumukunde n'entwe ya pusi be baali bannanyini gundi be baali bannanyini safe border nga gye baagala okutembeeta kubanga yali wa 2 border anti nkubuulira lwaki baali baagala border mwe muli abavubuka abatatya kufa mu boda balusinga baveterani egamba mu kusibibwa kitatta waliwo competition ya business kitatta kinasooka kite naye mwe muwona nze nga ndi kitatta tetusobola kuyisinganya ku nsi na kabusenga yakwatanga abantu babatwala mu New Vision babaforcinga obulumi kakati ono mukazi yafomo simanyi gwe batta mu medical gundi tebabakutte akilo nga balina akula jakwate ku wa misomo kati bano abagamba nti kitata yateereddwa ku nsonga z'obululu obujjawo obululu obutugenda andi bwe kiba kyekyo Museveni has realized nti tumukunde ali heavily involved mu bodaboda kale tugenda kukumulamu katono nnyo tugenda kuba nate nga tukomawo akatono nnyo tovaawo yaleeta amazzi in 1920 bakola legiko abaganda ne bagamba futina oba tebaagala kugatika bya enchiko bbiri zisobola kubeerawo enchiko bbiri oba kiba kikola okubanga ebyobufuzi tebaagala biteeka Mengo Katikere yaliwo ne bamutta oyinza tukakasa gwe nti abaana abaganda be banaasomeranga mu bokka ne baleeta mulago ne baleeta amasanyalaze ku luno minisita wa butter trade buli kimu yakibataliira mukono Mironde Benitono yagamba nti Mengo kyekoze kabaka ikakyenkoze bannanga balaba naba balondanga nze ndi mu nyumba yange nzinze emikono kakati ensi eri ku byayo minisita wa butter trade yali Mengo azinze emikono Museveni tumukubireko mu ngalo Museveni tumukubireko mu ngalo mukono Mironde President Museveni buli institution ebadde ereeta obujuzi mu byobufuzi bya Uganda baba ekubiddwa Tubanti President Museveni yawereddwa bendera okubanga akulembera ekibiina kya NRM. Tubuuza NRM temuli b'amaanyi, NRM ekibiina kye ky'amaanyi wa president we w'amaanyi. Kakati gwe ekyo si kyekikulu. Gwe Namuganza era gwazaako bakadaka ku luwonzi era gwe gy'omuvuganya. Era kyoleka ki ekyo? Era kyoleka ki? You were an agent of mafias who are hiding. Namuganza obadde ku nsonga y'emyaka Namuganza kuzimu ku points zayogedde yagambye nti nga yo omuwala omuto omukyalo omuto azze kuvuganya agende mu mpaka z'abannalulungi this is where beauty matters. President Museveni kikyayolekedde mu kalulu ka 2021 challenge gye balina eriweeti bonna have written nakweza Kiwulidde Tamale Mironde kati oyo gundi Besigye mukumali tubire ku nsonga za kitatta kitatta nkubuulidde nti tumukunde n'oyo ntwe ya pusi be bannanyini safe border baasibisa kitatta kuba tebavuganya nembaga nti mu busiru bwa bano sibalabanga this is not security operation why obanga kitatta ayina ebyuma lwaki ate ofiisi mwazookya
any serious investigator, security person would seal off Kitatazi. So, bali bagala kumusipinga off mu business. Mbuba inciting abantu. Yakubya abantu. Naye akasajja kabukedde ne New Vision. Bwetwala mu bukedde bwe bacoaching abantu. Mbu ye yatasema ba medical gundi nga yali Makka. Kola hijja. Akulo naye Museveni akunamiza akulo. Hata bali bagenda mujja ne bamubulira. Tiakulo bamutta mu nnaku bbiri. Kino omuntu bw'avaayo ne bamusiba. Najjayo tuyambye tekyalina gye yeekweka. Kati naye akayini esabbiiti. Bamukwata mu nnaku bbiri komando nga tulaba nga wabawo obunafu mu nsonga z'esigeddamuzi okulaga nti omuntu abadde asibiddwa ati evidence ye baleeta kati ng'ekkanisa era kakulu yakatandisa ogyezanyiramu. Sale yali kutte bagundi abo abishopu n'abasiba. Wa bo bennyini balina ekikampuni kiri nakasero kyekitunda ettaka. Kyekyatunze neri Omundeeba. Olutamala emirundi ani ali safe. Bwe tuba nga n'ekkanisa nga beekwasa ekikampuni kiri nakasero ekyabuga be bali ba segundi Luwalira. Temutubulira bya busiru bya. Nedda tamale. Lindako. Naye tugigazetinga nga kyabulambuzi. Lwaki tunoonyereza mu kana akadde ng'ekkanisa ebaddewo n'emenyebwa? Tebagisiringa. Tebagigatta kuba atandise gikuba ggulu. Olwo akakiiko ka Madamu Nakalema kabadde luddawo okunoonyereza. Nedda kubanga pulezidenti banga ataddewo akakiiko ako okunoonyereza ku nsonga za Nakalema ne Martin Okoth kya twebuuza Martin abadde luddawa. Yaliwo balooya bannamirembe bagamba ekkanisa si yaabwe. Bagikole kye baagala kuba baali esente. Nga bagamba ate mu bujinga bwabwe abennamirembe bagamba balooya twabakyusa. Kati okyusa balooya. You have to appeal. You appeal against a judgment. Don't let abajulizi balala. Or you make a review nga gundi nga mukola. Niyo basajja mmwe. Bakite mukkiriza akonti mwongera kweyonoona. Ekkanisa erimu obubbi. Tamale Dodo yani. Owerubaga jjo yatugamba. Nti baamubba balooya be. Nga mulimu ne Mayiga Company Advocates waabwe. Kukuula Museveni. Lwaki Dodo buli kye tununula kyonna Museveni yanunula popopo. Buli kye tununula kyonna tukiteeka tukikazeetinga kingire mu gavumenti. Kati ekkanisa mu kikazeetinga ebeere tourism. Museveni kyanunula kyonna. Omwana gwe bakubye bakadde be tetumubaddiza. Obubbi obuli mu kkanisa bukendeereko. Obubbi obuli mu ekereziya bukendeereko. Katonda yatuyamba. Minisita wa Butter Trade Mmengo ye byonna yabisaanyaawo. Ole bateboogera na ku federal kati Peter agenda kwogera ki mu kalulu. Kasiba nte kamubattule. Tumulinza. Amaze emyaka emeka mu parliament yayogerako ku federal. Mukuba akalulu adduke. Mukulumiro. Peter Kamya adduke ng'ayogerera bwerere ayogerera mu bantu abataliiyo. Sion eri eggwanga lya Uganda. Era gwe ateze sale singana lyalinga z'omusajja omukambwe. Okimanyi nti bwe baakuba egindi ono era mwali mulize ku musajja kikyonjo. Sale yabyeganye. Kyonjo eyagenda mu banka n'agula yettaka nga Namasolo ow'Emmengo yalitunze ndimulimerayo n'agula mugegi ya banka n'abagamba kikyonjo nti ettaka ndibaguze mulisasule. Ababbi babiri ba minisita babiri abali mu landis ne basalawo bamukoleremu mu kuba ebizimbe Museveni ati era bamugamba sale asasula atye mangu. Mukyala Senninde yagamba nti teyali nga ningaze sali ya Senninde ne Gomez ne akakiiko kana kateereddwawo tukkirize nti kanasobola okuzuula abantu ababbi ettaka. Mukulu mirundi agenda ya mu Dodo yagula Dodo musuubuzi. Who's Dodo atavaayo okugamba nti banettaka naligula? Kuki lwaki ekkanisa yo teyanunula kanisa yaayo? Muleke kutufuula basiru wano. Mwirundi. Mukwata omusajja w'emirembe akulya Kibuganda Land Board kyayo. Ye yagitunda badda mu kyayi badde w'omulamuzi. Omulamuzi ne bamugamba nti ekkanisa si yaffe. Bebetundira ekintu kyabwe. Nga balidde ssente. Dodo yabawa ne balooya baabwe nabo ne balya. Ekikampuni ekiri Namirembe ekitunze ettaka wano baatunda ettaka ly'entebe biliyoni 7 ne balyebba ab'amaganduula. Luwali ekyo ekyali kimuttisa baddukira wa Museveni munnaffe atubbi ow'egganduula. Mugandula zammwe mulimu ki? Nawandika akatabo. Naye mugandula mulimu ki? Mulimu Yesu oba ssente? Amagandula agasinga obungi gali mu ssente. So kana akakiiko pulezidenti bya butaliimu kutuguumaaza buguumaaza. Tuteekawo akakiiko lwa nsonga nnya. To divert people's attention.
To tackle people, you cannot tackle. To buy time. That's the rule of the commission. This one does not deal with the commission. Don't waste your time. There was a case before court. Omulamuzi n'ababuuza gwelooza mulamuzi si muntu ekkanisa yammwe nti si yaffe tetuginaako ne baga twasembayo n'okuteekayo omulokola emyaka 10 egiyise kakati ekkanisa bo ne bagikuba gwabadde gwakubiri Museveni asasule wakuba w'essomero ne Faisi bali mukubidde yagendayo ddi when did you come to fight to protect the ropes when the gods have already been taken? That was ample time. Luwalira yajja ku church yeyeka gwe munyo gwenso gw'ekyasigadde mu Anglican church Luwalira ene waffe wasigala yuzibu akiyogera bw'otyo mukulu Mirundi ekigambo ekyo nga kinene kuba naddiini ate nkiwukidde totebidduma totebinaddiini. This issue is easy. Do you need the church? Kye kirina okukolebwa. President Bayocha Bulange n'agezaawo ne bwekya Masiro n'agazaawo nga bamuwaayiriza bwe baawa president ogenda mu Masiro baamukuba amayinja abantu 10 ne bafa abaana killed by an gunman eyali Katikkiro Mutaswala omusajja omukulu gwe nali ndowooza nti mugagga wa Lusimbi Bisinde Museveni atuwa omumuli miliyoni ebyo baazikubirawo kwolwo olunaku lwe yazibawo Museveni yayokya Amasiro ye basebo ne bambala amakanzu bamutaswala ne bagenda Entebbe ne bajjayo biliyoni 3 za kuzimba Masiro. Ono ye kabaka yekka ono si Katikkiro ono tekibanga mbu yafa bya Buganda ne kubirembe emibi ennyo base kabaka okuwa enkuba nga bwe kiri kati nga yoyola sente kamala ka nteekateeka zigenda maaso okuzimba ne UNESCO egasaba yateekamu sente zaayo omwana bwe yakiwandika ne bamukwata mu yolenze mulala hayo Katikkiro yava na clearing ati wali sente ze baba wabazizaayo nga tezikoze mu mwachi obuyita ku mbubbu nga tegwesokodde oyazaayo sente oyo. You are denying what? Nti UNESCO yakuwa sente to make it an international heritage. Baba Grace period balina okukozesa sente ezo mujja kulaba Omufalansa nga yagakulira nyera Masiro kwebase nabagamba nti any institution Bible ekugamba nti alirumba Yerusalemu ali bwe mabega ne maaso ye gye balumbye ya St Peters nabagamba nti buli institution yonna eneyambisibwa okulumba Museveni bajja gikuba zonna ziweddewo tamale Bobi Wine wamulabiko ng'agenda Mengo tewakyali buyinza tali agenda tewakyasabayo mikisa gya luzaalo agenda obudde bonna tokyali mu nteekateeka baddukayo dda bano babeesiire embabazi baleka mukulu Mirundi nga mbabazi Amama Mbabazi took the surgical operation route thinking that he would get the presidency from Museveni by undermining the man by making him unpopular. Amama's strategy failed to work for the following reasons. Ono yebesi yajja nawo okutuwaaka underestimating Museveni toyinza kukolera wo okutuwaaka mu Buganda twagala kukola ffe tulina kye twagala mu gavumenti. I've spent 7 years without working. Siriwo wokutuwaaka eyo temwagiwulite kasukali tekanoga yaddanga mugundi yaddanga mu bantu beekolera ffe mu Baganda tuli ku private sector era ngenda bakubira akagundi kateebu nga bapulaninga okusuula hamu n'abagagga abalala ti oyo omwana emyaka gye towuli emisango egiri mu kooti ate nno omuvubuka gwe waliwo omuvubuka atiisatiisa abalamuzi nakulikodinga dda njakiwaayo akuyita olabe nga batiisatiisa hamu otunula ebikyopuli nga batiisatiisa hamu ekisaawe kinga kyaggwadde gwe muvuka gwatiisatiisa abalamuzi kati oyo alemeza hamu okola ekisaawe kyaffe namukapu kyalingadda naye ng'ekisaawe kyo kiyinza okuddaawo ate ekisaawe kibuliddwa kisenta ziina waliwo basimbidde kuli ekisaawe kyogenda maaso tugende mu guntu eyambisa ebbanka emwavu wali nja kukukwata omuvuka gwe va ku balamuzi nja kukwata eddoboozi yo ndikwate ndimuwe bwenti nga zino zimunoonyeza gye ziyita zimutalabayo esajja lyagamba nti ndabye pulezidenti nga ajja siddi aziteeka ku laputopu naye kirabye mbazeemu essaawa za 100 hours zabaze mulenzi gweddayo otiisetiisa abalamuzi byenakukwatako byenkukutteko mbimuwa olabe gakutukute mulenzi gwe gakutukute lwaki amutiisatiisa nkugamba nti Amama Mbabazi tujye yayikozesa sajjako tiyingira mu bitongole byonna omukuba ekiku
Undermining Museveni would have been short-lived unless all agencies of government were involved in the plot. This means that all forces that were not a part of the plot would bust it. Mwali mufa batabawagira. Nakama nakalima. Nti Mbabazi is plotting to we have other serious thing. Nako kalimu. Wikechusa bwekati. Wikechusa bwekati. Wekakubadaifu.